Abantu bangi abayungiddwa ku nkola eya YAKA mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bazze beemulugunya nga bagamba nti enkola eno wadde nga ebanguyiza mu by'amasannyalaze tetegeerekeka naddala mu mbala yaayo oba ogigeraageranyiza ne mita enkadde bwe zaali nga zibalibwa. Abantu be tusobodde okwogera nabo mu bitundu nga Ntuŋŋamo mu bugwanjuba obwa Uganda, Kibuuko mu buvanjuba bwa Uganda, Kampala n'ebitundu ebigyetoolodde, abasinga balina okwemulugunya kwe kumu. Bangi ku bano bagamba nti kirabika ekitongole kya UMEME kyayanguwa okubunyisa enkola eno mu bantu nga tebamaze kugyetegereza bulungi olwa sipiidi ennene unit kwe ziddukira, nga mu biseera ebimu bakozesa ensimbi nnyingi okusasulira amasannyalaze okusinga ku nkola eyaliwo mu mita enkadde. Kati omwezi wema kozesa firizi zange ezo ndi mitwalo nga 2 genkozesa, ate nga wali nali nkozesa mutwalo 7 kinene nnyo. Abalala bagamba nti amasannyalaze naddala mu byalo ebiseera ebisinga tegabaako, ekireetera bizinensi zaabwe okufiirizibwa, ate nga bwe gaba gavuddeko okumala ekiseera ne gamala gadda era uniti ezimu ziba zeesazeeko. Kuba amashanyalaze negagenda buli shaaha ntwenda kuba nkaba obina bwebwire bwakale abokuba buli omwe alina okurira amashanyalaze enjura kefukeera hansi amashanyalaze gagenda bizinesi zishishikara. Kino nno kyongera okubeewuunyisa wano we basabidde bekikwatako okubaako kye bakola mu mita zino kubanga bye zibala bo tebabitegeera bw'ogeraageranya n'enfuna ey'ennaku zino. Gamba budduka nnyo bulungi naye budduka nnyo kitegeeza sipiidi nnene ze nina kali akakande naye kalabe kakankolera. YAKA meter is good but the problem it moves very fast. Like when you put like a week you spend like 10,000. Abasuubuzi mu kabuga ak'Ekibuku okwongereza kwemulugunya kwe balina bono bagamba nti mu kibuga kyonna temuli woofiisi za UMEME, nti ne babaako ne baagala okwebuuza era tebalina we beebuuliza, ate era bwe gutuuka ku kwagala okugula yuniti z'amasannyalaze baba balina okutindiga engendo okutuuka mu kabuga ak'e Kino nno nakyo kyongera ku nsaasaanya yaabwe era ne bongera okukyawa enkola eya YAKA bw'ogigeraageranya n'enkola eyaliwo ey'okubala amasannyalaze. The offices are very far. We have to put again transport to travel up to Bbaale. Then that's why you can afford to buy. Then you come again back to and fro. Those are the problems we have here, and so many customers are complaining much because of that cost again. You traveling distances. Amasannyalaze gamwe kati mwatuleetera YAKA naye yakadduka nnyo bwentekako omutwalo bansalako 12,000 newasigala siringi 8 kati kaweza mwezi ate nkozesako just TV na balubu ng'emu 2 naye wali mita eri eyasooka nali nkozesa siringi 10,000 omwezi. YAKA kirabike agenda nnyo kana nkakozesa ennaku nga 4 mu wiiki eri ewedde nakozesamu ennaku 2 kati luno ngenze luno lwa 2 naye kati nakozesezza units. Mu mboozi yaffe eddako tugenda kulaba ebitongole ebikwatibwako ku nsonga eno omuli ekitongole ekya UMEME, ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebintu mu ggwanga ekya UNBS, ekitongole ekivunaanyizibwa ku kulungamya ebyamasannyalaze mu ggwanga ekya Electricity Regulatory Authority okulaba bo kye bagamba ku nsonga eno. Adrian Bbaale Bwanika ku lwa Bukedde TV. Naye Bukedde tumwagala nnyo kala tukolera bulungi nnyo naye ekizibu ky'amasannyalaze kale.